Abooluganda Omukama mulungi, ate obudde bwonna Omukama mulungi era aza embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atutuusizza mu lunaku luno, ate era oyo Katonda atuyambye okulaba nti obulamu bwaffe bweyongera okutambula obulungi. Katonda oyo abeera naffe buli kaseera era gwe twetaaga buli kaseera mu bulamu bwaffe bwe twewaayo abaako waatutuusa. Katonda oyo asobola otuyimusa n'atuusa buli omu we yeegomba okutuuka. Naye lwaki oluusi tutambula olugendo ne tutatuuka gye tulaga? Bintu bingi ebibeera mu bulamu bwaffe bye twesibako nga tubiraba ng'ebituufu naye nga si bituufu, nga tubiraba ng'eby'omuwendo naye nga si bya muwendo gye tuli. Kale kye twetaaga kye ki? Gwe nange twetaaga okwevaamu okulaba nti tunoonya ebisinga omuwendo, tunoonya ebisinga obulungi okulaba nti tubaako we tutuuka. Buli omu asobola okubaako w'atuuka mu bulamu. Si kugamba nti ogenda kubeera ku nsonga emu yokka bw'eti, nti nze byange byaggwa, kino kyendi ne kino kyendi tebirikyuka, emirembe n'emirembe ekyo kyendi. Naye mu bulamu bwaffe bwonna kutwalibayo tusenvula eddaala limu ku limu okulaba nti tusemberera Omukama. Biki ebitusembeza eri Omukama? Twagala okulaba ebintu ebitusembeza eri Katonda. Things which can help us to come close to the Lord. If you want to come close to the Lord, you have to do some of the things. Ekisookera ddala kiri kimu, essaala. Essaala ng'ekulimu munda, nga teweetaaga kwegayira nti munnange sabako, munnange weegayire Katonda, no. Naye nga muggwe kennyini olina amaanyi ag'okwegayirira, olina amaanyi agakutwala mu ssaala, nga ne bw'oba togalina, gwe kennyini nga munda mu ggwe olina ennyonta ekuyamba okusobola okwegayirira mu ssaala. Ekyo weetaaga. Singa onookituukako ekyo n'owulira nga teweetaaga kwekaka mu ssaala, ojja kuba otandise olugendo olukuyamba okusinkana Omukama, okulaba nti otambulira mu kubeerawo kwe. Ekyokubiri, okwewala ekibi. Ekibi kitta enkolagana yaffe n'Omukama. Kuba leero olunaku lwa Sande tukuza baputizimu ya Mukama waffe Yesu, okubatizibwa kwa Yesu. Naye abatizibwa teyalina kibi. Ffe twabatizibwanga n'ekibi tukikola ki? Tukirina. Eyamuzaala Biikira Maaliya teyakola kibi. Kati mu byonna, singa ekyokubiri biri ebintu bibiri, baputizimu y'Omukama n'eyaffe, byawukanirawa? We byawukanira we wano, ono yayagala okulaga bonna nti abalina ekibi balina okugenda mu batiisimu ne batukuzibwa ogwokubiri basobole okufuuka abaana ba Katonda. Ekirala, ye ffe tubatizibwa okuvaako ekibi kya Adamu ne Eva. Adamu ne Eva ekibala kye baalya just baava mu kubeerawo kw'Omukama. Si kugamba nti baali mu nnimiro, baali mu presence y'Omukama ne bajeemera presence y'Omukama. Bwe baagijeemera ne bakola ekibi. Ekyokulala, we don't need to converse with the devil. Tetulina kwogera na mulabe. We don't need to give time the temptations. Ebikemo tetulina biwa budde. Naye abantu abasinga, we give the temptation time. We give them time, ate ne tumaliriza nga tugudde mu nsobi. Ebikemo tubiwa obudde. Twagala kulaba nti tusemberera Omukama
twagala kulaba nti omukama we come closer to God, okulaba nti tusembeera Katonda atusobozesa otuyamba mu byonna mu bulamu bwaffe. Buli kye weetaaga mu Katonda mwekiri, naye gwe okusembeera omukama oyo okukifuna. Weewali ensonga abantu bangi tugezezzaako naye ate tutuuse era ne tulemererwa. Naye kiki ekitulemesezza okuba nti byonna tetubikolera mu Katonda? Tukozesa maanyi gaffe. Naye nga weetaaga ekintu kimu, okwewaayo gwe kennyini mu bulamu bwo ne mu mutima gwo, okwewaayo omwoyo gwo n'endowooza zo, okulaba nti oyingira mu kubeerawo kw'omukama. Bw'onooyingira mu kubeerawo kw'omukama, ogenda kulaba ng'ebintu ebisinga byonna obiwangula, ebintu byonna ebisinga ng'obituukako. Lwaki? Kubanga bwe tusisinkana omukama ne tutambulira mu kubeerawo kwe, ebintu ebisinga byonna bisoboka. Naye lwaki bitulema? Kubanga tulemeddwa okuyingira mu kubeerawo kw'omukama. Buli muntu akola ky'ayagala, by'ayagala by'akola, tebina gye bitutwala. Ebitutwala mu maaso kwe kukola Katonda ky'ayagala, to do the will of God. Okukola ekyo Katonda ky'ayagala kye kisinga mu byonna. Tulaba abatuukirivu bangi baakola Katonda by'ayagala, kyova ne kaakati tukyabajjukira. Naye ggwe weebuuzeemu, ddala Katonda by'ayagala by'okola? Oba okola by'oyagala? Singa olaba nga Katonda by'ayagala si by'okola, that means weetaaga okweggulawo okola ebyo omukama by'ayagala. Tulina ebintu nga ffe bye twetaaga, ate nakizudde ekintu ky'osinga okwetaaga Sitaani mwakukubira. Ekyoyagala ennyo omulabe mwasobola okuyita n'akuwangula, kubanga okiwa obudde era okyagala ate okyekenneenya. Okugeza, singa oba kangeze oli mukyala ng'abasajja b'otunuulira bokka b'owulira b'oyagala, abalina ssente, bagagga, oyinza okwekanga nga Sitaani akubiddemu, nga gwe buli otunula omugagga owulira ng'oggwamu n'ogaakale singa I wish if that one is my husband. Kyalibadde kirungi nnyo. Naye weebuuzeemu, bameka abamutunuulidde? Ekyokubiri, ssente ze zivaawa? Kati gwe wonna w'owulira nti ekintu ekyo bw'okirowoozaako kikumalamu, manya oyinza okwekanga ng'osembye, nga akatebe ke waali badde togwamu ng'okaguddemu, ng'obuzibu bwe waali badde tofuna ng'ate obufunye. Kati kye weetaaga kiri kimu, gwe okuwulira nti omukama osembera kumpi naye, owulira ddala ddala nti omukama ye y'akola mu ggwe. Twagala okwebulirako n'essomo lirino livudde mu ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, Romans chapter 12. Twagala buli omu asobola okubeera omuweereza wa mukama. Kasita osisinkana omukama osobola okumuweereza. Ekisooka wagala bati, kale abooluganda mbeegalira olw'okusaasira kwa Katonda, muwengayo emibiri gyammwe eri Katonda gibeere ekitambiro nga kiramu, naye nga kiramu, kitukuvu, ekisanyusa. Obulamu bwaffe, emibiri gyaffe okubeera ekitambiro eky'omukama. You're better to be a living sacrifice to the Lord. You need to surrender your flesh, omubiri gwo. You surrender the flesh to the Lord, and you surrender each and every habits, ebibi byonna ebikolwa mu mubiri gwo, obwenzi n'obuwaayo, obulimba n'obuwaayo, okugeya n'okuwaayo, byonna by'olaba nti omubiri gukugamba nti kino. If you need your body to be a living sacrifice, weetaaga okwewaayo. Omukazi eyasinga okuwaayo omubiri gwe okubeera ekitambiro
mu batuukirivu bwe tulina nkyakalaba omu eyasinga okunkwata ku bangi abaawaayo naye ate ono yakikola mu ngeri esingawo. Is Mary of Egypt. Mary omu Misiri. Ye kasita if the day Mary of Egypt encountered Christ, it changed her life. Mary ono mu Misiri bwe yasinkana Omukama, bwe yayingira mu kubeerawo kwe, yakyusa obulamu bwe bwonna. The first thing she did, he went in the desert and stayed there. And she stayed there for the long period of time. Yagenda mu ddungu n'awaayo obulamu bwe bwonna mu mbeera ey'okubonaabona, ey'okulumwa ennyonta, ey'okulumwa enjala, talina w'alima mmere, talina w'aggya mazzi, naye nga obulamu bwe abuwadde Omukama. N'akogga n'asigaza amagumba, naye nga ye obulamu bwe buli Mukama. Kati lumu omusajja omumonaaki, bano abasaserdoti abamonaaki, agenda mu ddungu eyo, naye ng'agenze kwegayirayo wiiki y'ennamba, asinkana omukazi n'amubuuza kiki ekyakutuukako. N'amugamba tewali, n'amubuuza naye oyagala n'amunyonyola byonna nga bwe byali. N'amugamba kati oyagala nkola eki, ng'amanyi agera mugamba nti munnange ondeeteranga ku mmere n'amazzi. Yamugamba kimu, bw'ofuna akadde okukomawo ondeeteranga ku Yesu mu sakaramenti erya Ukaristiya. Nga yeegomba okufuna Omukama. Eyakwolwo n'afuna penetensiya, omumonaaki n'agenda. Naye ate ggwe obulamu bwo obuyisa otya? Kiki weetaaga? Omukama agambye emibiri gyaffe tugiweeyo gy'ali, gibeere ekitambiro. Ekitambiro ate nga kiramu. Naye abasinga tetwagala kuwaayo, nga twagala bannange emibiri gyaffe ne tugiyooyoota. Twagala emibiri gyaffe giyooyoota. Twagala okuyooyoota emibiri gyaffe. Naye what we need is only one thing, to surrender. Gwe n'owaayo, abasinga tusoma ku batuukirivu, we talk about saints, but what about you? Ate ggwe kwogamba obutuukirivu bw'abalala bokka, naawe osobola. Naye obuzibu obunafu bw'omubiri, Omukama agambye abooluganda mbeegayira olw'okusaasira kwa Katonda, muweeyo emibiri gyammwe eri Katonda, gibeere ekitambiro ate nga kiramu, ekitukuvu ekimusanyusa. Ekyokubiri, okwo nga kwe kumusinza okw'amazima. Gwe kasita owaayo omubiri gwo gwonna guno, omubiri guno eri Katonda ne gufuuka ekitambiro, oba omaze okumusinza ekimala. Waliwo ekirala ekisinga ekyo, nga byonna by'obadde okolera mu mubiri gwo obitadde wabbali. Kineewuunyisa omuntu asobola okubeera nga talina mukyala waka, musajja oba mukazi oba omuwala, talina musajja, tali mu bufumbo, naye ng'alina abasajja ebbali, naye nga yeegatta nabo ng'ate bw'asembera. He goes for the Holy Eucharist and yet she commits adultery. Agenda mu bwenzi, ng'obwenzi bumuwoomera. Njagala weebuuza munnaakulinaanya bw'oba omulinaawo, oba tomulina weebuuze, owoomerwa ekibi. Abasinga ffenna tuwoomerwa ekiyitibwa ekibi. Ekibi kituwoomera, abamu tukisanyukira namu, n'owulira nga n'essanyu likutta, naye nga kikutwala mu kuzikirira. Weetaaga ekintu kimu, okuta obulamu bwo n'obuwaayo eri Omukama, ye Omukama n'atandika okubukyusa, n'atandika obukolako. Bw'anaabukolako ogenda kulaba nga obulamu bwo obuwaayo. Ekyokubiri, onnyo olwokubiri, bagambye empisa zammwe muleme kuzifaananya ng'ez'abantu ab'ensi, wabula mukyuke mufune endowooza empya
mulyoke musobola okumanya ebyo Katonda byayagala ebirungi ebimusanyusa era ebituufu. Gwe kasita olabanga ab'ensi bwe bakola nawe bw'okola, manya tonnabayingira mu kubeerawo kwa Mukama. You are not yet in the presence of the Lord. You are just struggling in your flesh. Oli mu kulwanira mu mubiri gwo. Naye if okyusa obulamu bwo, ab'ensi bye bakolanga nawe si byokola, bageya togeya, babba tobba, bakumpanya gwe tokumpanya, bali mu lugambo toli mu lugambo, ojja kulaba ng'obulamu bwo butandise okuyingira mu kubeerawo kw'Omukama. Tuweeyo obulamu bwaffe eri Katonda. Ffenna tusobola okutuuka eri Omukama. Ffenna tusobola okukyusa obulamu bwaffe ne bubeera bulungi nga muggwe essanyu ly'oseka ery'okungulu nga lyettuufu. Naye abamu tulaga essanyu ery'okungulu nga munda si lye tulina. Nga munda tujjuddemu amaziga n'ennaku. Kati weetaaga kyeki okuyingira mu kubeerawo kw'Omukama ne mu kwagala kwa Katonda. Ye Omukama oyo n'akuwanguza, n'atambula naawe, n'abeera naawe, n'afuga mu bulamu bwo, ojja kulaba nga byonna by'oyaayaanira obifuna. Omukama atugamba. Waliwo oluyimba olugamba ti byonna obisinga obulungi bye tuyaayaanira obisinga obulungi. Bw'aba abisinga ate ne tuyimba olulala tugamba osinga Mukama osinga Mukama osinga Mukama osinga ebitonde byonna. Emibiri gyaffe nagyo gisinga, mikwano gyaffe ogisinga, bakadde baffe nabo basinga, osinga ebitonde byonna. What you need is to total surrender. Weweeyo emibiri gyaffe bane tujje mu mibiri gyaffe, tujjemu olugambo, tujjemu obwenzi, tujjemu obubbi, obukumpanya, obulyake, byonna tubijje mu bulamu bwaffe. Tusembeze Omukama atukyuse mu bulamu bwaffe. Ogenda kulanga buli kimu ky'oyaayaanira okifuna. N'olw'okuba tetwagala kukyusa, twagala kufuna bufunyi bya Mukama nga ffe tukyuka. Naye singa tunaawaayo obulamu bwaffe ne tutandika olugendo olw'okukyuka, tugenda kulanga Omukama bingi nnyo byakola mu bulamu bwaffe, naye awatali ekyo tetugenda kulaba ku mukwano gw'Omukama. Naye ng'oluyimba lugamba ti omukwano gw'Omukama ndiguyimba, omukwano gw'Omukama ndigutenda, omukwano gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Yasuubiza Dawudi omuweereza we nti omukwano gwa mirembe gyonna. Omukwano gw'Omukama ndiguyimba, omukwano gw'Omukama ndigutenda, gw'Omukama ndiguyimba emirembe gyonna. Kati gwe weetaaga okuyingira mu mukwano gwa Katonda, weetaaga oyingira mu kubeerawo kw'Omukama, osinkane Omukama akyuse buli kimu, olabye ddala ng'obulamu bwo butambudde. Tandika leero, totandika nkya. Naye by'osinga okwagala, kati kankugerezeeko. Singa oba musajja ng'abakyala b'oyagala be b'obubina obunene, kitegeeza ne Sitaani agenda kutega ow'akabina akanene. Singa oba oyagala wa ffiga, agenda kutega owa ffiga. Singa oba oyagala wa bunnya mu matama, era agenda mukutega. Nga gwe buli obutunula ow'obunnya mu matama owulira ng'osiriira oggwawo n'ogamba mbi, kale singa n'ono woololo gwe kennyini. Naye ekyo ky'oyaayaanira nga kikumalamu ennyo kyekyaki? Weeweeyo mu maaso g'Omukama omugambe Mukama obulamu bwange bukuwadde gwe kennyini, okyuse obulamu bwange, ojja langa obulamu bwo butambula. Singa owuliza tiki gye nataddeko jjo eyadde ekwatagana mu kusemberera Omukama, okugwa mu maaso g'Omukama, n'ogattako eno, ogenda kulaba ng'otandise okuyingira mu kubeerawo kw'Omukama. Omukama agenda kukolera ebirungi by'otasuubira na kufuna.
ojja laba ng'omukwano gw'omukama guyitambula naawe gw'abadde atalina maanyi geegayirira ogenda kulaba ng'okwegayira okutandisa okuyimusibwa mpola. Tweweeyo omukama atuyambe. Njagala okubasabira omukama abayambe tusobole okutambula ffenna. Naye kasabe Mother Mary atuyambe tusobole okulaba nti atuyamba okulaba nti tutambula obulungi. Ono this is the Mother Mary omusumuuzi w'ebifundikwa. Ono yasobola okutuyamba ebifundikwa byonna byetulemeddemu eby'ebibi okusobola obbiwangula. Gwe bw'olaba nti ekibi okiremeddemu twekwate Mama Bikira Maria. Lwaki ekibi okiremeddemu lwa kubeera wazaalibwa oli mu kibi. Kati w'osaasirira abaana bonna abazaalibwa mu bufumbo obw'obwenzi ekibi bazaalibwa na kinene okugeza olina ekibi ekisikire ate ozaaliddwa mu kibi eky'obwenzi. Naye nga kyolina okukola kimu, tusabe omukama asobola otuyamba bana abali mu bufumbo obw'ensonga mulwane mutukuze obufumbo bwammwe. Ate mmwe abatannaba kufumbirwa mulwane muleme genda mu bufumbo bwa nsonga. Omubiri gwe gukomerere ku musaalaba. Pawulo atugamba yakomerera omubiri gwe ku musaalaba. Ekibi nga tekyalinawo kimuyita. Naye ffe abagoberera omukama ekibi tukigulira omulyango omunene aguyitamu ne zituleeranga nnya. Ate ne tusanyuka nnyo. N'obeera mu lugambo n'akakule n'oseka, n'obeera mu bubbi n'oseka, n'obeera mu bwenzi n'onyumirwa n'osanyuka. Naye tusabe omukama mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Mukama Katonda kitaffe, kubanga ye gwe Katonda w'abakatonda era gwe osobola otuyamba ne tuwangula buli mbeera zonna. Ne mu kaseera kano Maama tusaanya ffe Bikira Maria otuwolereze otuyambe mu buli mbeera zonna tusobole okuwangula buli kimu mu bulamu bwaffe, tusobole okuwangula buli mbeera yonna eri mu bulamu bwaffe, tusobole okulaba nti buli kimu tukituukako. Yesu sinkana buli sekinnoomu Mukama ndaba n'ampulira. Mukama Yesu amaanyi ge ag'okubeerawo okwo Mukama gasinkane buli kinnoomu. Mukama Yesu okyusse obulamu bwe. Ayi Mukama Katonda kitaffe, gwe Katonda w'abakatonda. Mukama gw'osobola okutubikkula amaaso buli addeko enzikiza mu bulamu bwe. Olwali mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu abamu Sitaani yabateeka mu kizikiza, naye olwali mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu omukama akupamulako oguzikiza ogwo obukokolo Sitaani kw'adde yakwambaza. Mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo amaanyi ga Katonda agakusumula mu mbeera ezo, waliwo amaanyi ga Katonda agakuggyako ekintu ekyo ekifo ekibadde kyakwambala. Olwali mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo amaanyi ga Katonda agakusumulula. Olwali mu nnya lya Yesu amaanyi ga Katonda awo gakwate ku bulamu bwo, okwate obulamu bwo gakukyuse. Mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu olwali gwe Katonda w'abakatonda. Mukama Yesu tukoola amaanyi ga Katonda gasinkane obulamu bwo. Olwali okubeerawo kw'omukama kusinkane obulamu bwo. Mukama Yesu tambula. Tukwaniza Yesu, tukwaniza Yesu, tukwaniza Yesu, tukwaniza Yesu, tukwaniza Yesu, tukwaniza Yesu. Tukwaniza gwe Katonda waffe, tukwaniza gwe Katonda waffe, tukwaniza gwe Katonda waffe. Olwali mu nnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda byeyongera okusinkana. Omukwano gw'omukama gukusensere mu ggwe, omukwano gw'omukama gweyongere mu ggwe. Wegulewo, gulawo omutima gw'omukama oyo akusinkane, gulawo omutima gw'omukama oyo akusinkane. Weetaaga okusinkana omukama, weetaaga okusinkana omukama, weeta emikono gy'omukama, funa endowooza empya, omubiri gwe gukomerere ku musaalaba. Byonna omubiri bye gugamba nti mpa 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 biweeyo eri omukama. Obulamu bwo obukyuse, biweeyo eri omukama. Obulamu bwo obukyuse, osobola okuwangulira ddala, osobola okubaako w'otuuka. Gwe kasita owaayo omutima gwe eri omukama, waayo guweeyo omutima gwo, waayo obulamu bwo. Omukama oyo akukyuse, omukama oyo akuwanguze. Ojja kulaba ng'obulamu bwo butambula bulungi, ojja kulaba ng'obulamu bwo bweyongerayo, kubanga omukama ali wamu naawe, kubanga omukama ali wamu naawe, kubanga omukama ali wamu naawe, kubanga omukama ali wamu naawe okukuyamba, okukutaasa, okukusumula mu buli embeera zonna. Weetaaga okusinkana omukama, weetaaga okubeera mu maaso g'omukama, weetaaga okuyingira mu kubeerawo kw'omukama. Oyo omukama asobola okukuyamba. Musinkane, musinkane. Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane, Yesu oyo akusinkane, akusinkane akyuse obulamu bwo okuva leero ne bulijjo. Omukwano gw'omukama gweyongere mu ggwe, ate akuwa endowooza empya.
mu bulamu bwo ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Nyaffe Mariya musumuluzi w'ebifundikwa, otusabira abaana abo basomole mu bifundikwa byonna. Yongera okusabira Mukama, yongera okuyimusiza mikwano gyaffe bonna abali mu nsi z'ebweru naddala ez'Abawarabu, yongera okubasinkana, yongera okukyusa obulamu bwabwe. Ate byonna ebadde bitwala mu bulamu bwabwe mu mubiri, Mukama tukakasa nti waliwo bye baavaako, naye tusaba Mukama Yesu obulamu bwabwe obukyusize ddala. Byonna ebadde bikolebwa mu mubiri, Mukama Yesu nga gwe kennyini gw'ofuga mu bulamu bwabwe, obeere ddala mu bo, obawanguze buli mbeera zonna ku bwa Yesu Kristo oyo mukama waffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paati n'eky'Amaani n'eky'Omwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye ne kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Omukama abawe omukisa abakuume, atunulize amaaso g'amakakama abasaasire, akyukire gye muli abawe emirembe. Yezu oyo abatizidde olwaleero buli omu zabujja batiisimuuyo, ate odaabiriza Omukama toddayo okubatizibwa. Bw'oba wabatizibwa kyaggwa. Kati ky'olina okukola, funa penetensiya. Abali mu Uganda nga musobola zifuna muzifune. Ate abatannaba kutuuka ku ddaala lya kufuna penetensiya nga muli mu bufumbo bwa nsonga, fukamira wansi weenenye weetukuze n'omusaayi gw'omulokozi Yesu, ate Omukama ayongere okukusinkana olwaleero. Omukama oyo mulungi akusinkane, akuwa obulamu, akuwa omukisa akukuume, ate byonna bitambule bulungi. Akuwa amaanyi ag'okwegayirira, ag'okwenenya, ag'okukyawa ekibi, ate ag'okukolera obutuukirivu okuva leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Nyaffe Mariya gwa munda atalina kibi kisikire, atusabire ffe abaddukira gy'ali, ate nammwe abatukuumire. Stay blessed. Omukama abakuuma, ababikke mu musaayi gw'omulokozi Yesu, ate abawanguze. Wabula kye nkusaba kimu, ka vidiyo kano you can like, after you can subscribe to the channel. Tutambule wamu olugendo luno olw'obutuukirivu, tulabe ng'Omukama abaako watutuusa. Mu linnya eryani? Erya Yesu. Mbaagala nnyo abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda, mwenna muli mikwano gyange. Mbaagala nnyo. If you like me, help me. Bw'oba onjagala, oyagala okuba mukwano gwange, nkolerayo ka offer kamu, lwana okulaba nti ggwe kennyini olokola omwoyo gwo. Obutuukirivu bwa bonna si bwa balondemu. Era Omukama bw'aba agaba obutuukirivu tasosola nti nti gwe tosaanira. Ffenna tusaanira obutuukirivu, tulwana okulaba nti tubufuna, tukakasa nti Omukama oyo asobola otuyamba. You can share the video, sikugaana, sharing ak'abalala, ate tusobole okulaba nti Omukama atuwanguza mu byonna. Kuba Kristo Yesu mukama waffe. Amiina. Mu linnya lya Paati n'ery'Amaani n'ery'Omwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama abankuumire.